Buterevu omulungi aliko Impact FM radio lwasamanya nkwaniriza wasibiyota sebo wasibiyoti ya nyabo nate kanswiti bulamu butambudde bulungi nnyo nnakku lwaleero. Yes, lunaku lwakuna ennaku somezi lya 24 omwezi tuli mugwa mukaaga omwaka 2021 mujje bali kuji mutusaka engalo nate lunaku lwaleero nkwaniriza eno program kalumanywera wano Impact FM nga bulijjo Omulangira Kalema gegange. Obulwadde bwa COVID-19 bukyagera maaso kwa muna ebujjojomya abantu abenjawulo mu Uganda muno mwetuli ne tunokuwa twekuuma baganda bange ebyaddala twekuume tobe nti nno ensi kwe tutambulira tujibirako tuli balamu olina kwekuuma otya si bizibu nnyo ate jjukira nti obulwadde buno bukwatanga ssenyiga wa bulijjo nga olina okuba nti akwata naye ate tusobola okuba nti tubwewala obwewala otya muno bale batugamba abasawo n'abako mu ngalo tukume hygiene okuba nti munnaffe engalo zaffe zitukula ng'okozesa sabbuuni waffe ono wa bulijjo atta obuwuka n'abumalamu engalo nezibanga zitukula weewala okwekwata mu maaso ku mimwa mu nnyindo kuba ezo soft spots ezo zibagambe zitambuza obuwuka buno okuba nti tezijja kuba nti zikuviiramu okuba nga bufuuka obwobulabe. Ekira kyo n'okuba nti okola muganda wange kyondooza mukimanyi bulijjo naye tulina okuba nti kyogera buli lunaku buli lunaku si oba olina ku maanyi genda okole ku exercise exercise your body workout mpola mpola duka mukko kasita otuyana buli wotuyana bwoti omubiri gwe oba ogwongera kye bayita oba ogwongera capacity ejj'okuba ng'esobozesa okuba ng'etambuza omusaayi bulungi amawugwe gatambule bulungi obeere ng'ossa bulungi so bino bwe bityo ng'obikola then of course enzisa ejja kuba nayo ng'etereera bulungi nnyo ekiza nti ako kakonna kanakwata kalumbya amawugwe ekintu kye bayita okussa oba respiratory system yonna emunnange ojja kuba nga okagemye oba ojja kuba osobola okuba ng'okalwanyisa mpola mpola. Ekyo ekyo n'okuba nti okola kwe kulya obulungi oli kulya obulungi tutegeeza kulya bisiike nedda alya ku bintu ebikawa kawe ebyo ebintu ebisisimula omubiri ne gudda mu mbeera zaagwo ebyo ne tubirya ate biba bituyamba gwe munafu atuliriza of course okweyoteza kikoleko nakyo ekyo ebimu nabigambe nti ojja kuwulya minisitule ng'ebigamba olw'ensonga nti nojja kuba ogijja mu katale kati kyonna okuba nti okola ebimu ojja bikola gwe ekaweka ng'obyekolera mpola mpola eddagala ekweyotezaako ojjuka okweza kulwenga kudduka era kubanga jjukira olirizinga omubiri gwe gutandika okuba nti gukola ki guzibukula pipe zonna ezitambuza omukka mu mubiri ziba zibukuse bulungi nnyo ddala so kaso kikola ekyo munaffe ojja kuba ng'oyongeza ku immunity eya white blood cells oba amaanyi agali mu basirikale abo ojja kubanga abasirikale abo mubiri abalwanyisa endwadde obawadde amaanyi gennyini gali agajja okuba gakuyamba okuba nti galwanyisa buli kawadde konna akaana bakakulumbye n'ensonga eyo yensonga lwaki olaba nti abantu bangi bakwatibwa obulwadde bwa COVID-19 nini bawona lwaki emibiri gyabwe akawuka kasanga already egifunya amaanyi negikalwanyisa negikakuba ku ttaka kati muganda wange tutukwagala oli mulamu n'olw'ensonga eyo genda mu maaso nga weekuuma ebyaddala ekyo oba tolina kyogenda kuba ng'okola mu bantu abangi ennyo abasobola okuba nti bakusiiga obulwadde muganda wange beewalire ddala ebiseera bino tuli waka abamu bali waka tebagenda ku mirimu abala batambula neera still nemba mutambula muyinza okuba mutambulira mu bantu bangi nnyo so agezaako kuba nnyo nnyini ddala nga weewala then mask giteekeko nate ekya joze bagambe nti no mask mujoze temuzooza mask neddugala ate nekwasa obulwadde obulala oli mu kwewala COVID-19 aye n'ofuna obulwadde obulala ne bukuteeka wansi balaba nnamba egenda erinnya kumba abantu balina ebirwadde byabwe ebiralala aye n'ekirala bannanga batuuliriza mwekebere endwadde ezo oba olina obulwadde ebirala bijjanjabe wejjanja bulwadde obwo such that korona wakusanga aye tebamuwa credit nti yakusse naye ng'ekyakusse ndwadde zo z'obadde olina buli kaseera so weekebere ate n'oba nga olina obulwadde obulala obwo weegendereze nnyo kubanga jjukira obeera vulnerable eri endwadde endala zonna. Kale n'olw'ensonga eyo tuli ffenna munaffe atuliza mu programu eno kalumanyiweera twogera ku nsonga nnyingi nnyo ezigenda maaso mu nsi yaffe wamu ne mu nsi endala nga bwe kitambula okuba nga gitambula naye nga of course ekiri mu nsi yonna obudde buno maze okubuulira nti no COVID-19 naye ate waliwo industry ezigenda maaso zo nga zikola ziri active nga abantu tebazimanyinako abamu tebazitegeerera okuzitegeera naye nga zikola mu biseera bino bya COVID-19 normally waliwo kye bayita diversion waliwo kye bayita diversion nti sometimes tuyinza okuba tuli wano tulowooza bulowooza nti ABCD kumbe waliwo ate kigenda mu maaso okuba nkikolebwa emabega tuli mu industry ya COVID-19 y'endwadde naye nga ate waliwo industry endala egenda maaso okuba nti ekolebwa twogera wano of course ku bimu ku ebyo abasajja abagagga bali mu kuba nti bakola bali mu kuyiiya okuba nti bayiiya ati z'abantu naggamba nti abamu ku abasajja abagagga mu kye tuyita new world order be tuyita ba elites abo bo ekisookera ddala baga nti what God can do they can also do
Katonda kyasooka nti bakola nabo bakikola. Kati kiki bakola? Twetwogera kutonda. Of course munafu yatuweza message natugamba nti no film emanyiddwa nga The Island. Twetujogerako The Island. Eyo abasajja n'abakazi obatuula ne bagaa nti kale abagagga baliwa betuyita ba sponsors abagenda okuteeka ssente mu project zaffe nga project zizitya baga bakloninga omuntu gwe kennyini nga bw'ofaanana bakuggyako sample DNA ne bakola omuntu wakufaanana mu kyuma nga tomanyi kumanya naga tofaayo buno olwadde nga kansa olwadde sima because bitya olina ebbanga ttone nnyo lw'osigazza ku nsi okuba nti ofa bo bakola omuntu wage okuba nga adonatinga ebyo byonna bye weetaaga okuba nti munange abikola kibayita cloning ekyo bakikola batya nabikubudde already kakati obudde buno tugenda kuba tutunuya twabeddala kiro kizze buzinga mu firimu nagamba buli firimu gy'olaba yonna those are called propaganda movies buli movie gy'olaba yonna waliwo ekiri emabega wa movie eyo kakati ensonga lwaki wala ebintu bwe bityo project zitambula zitya abasajja baagala kujja Katonda buyinza banabo bamujjako batya bo bakugamba nti oba Katonda yakukola yakutonda nakuteeka ku nsi nagato gena kufa ku myaka for example myaka 6-7 bo bagamba nti ati weeralikirira ife ngaffe utukwasa obulamu bwo tusokwongera nate emyaka emirala nga 6 oba 8 so abasajja bakola batyo babikola nga bwe nagambye of course yekibaita cloning ekyo nti batonda bafuna copies ez'omuntu akufaanana naga nti omuntu gye tugenda maaso eyo weetaaga kibayita gundi anga spare parts ng'emmotoka weetaaga spare noga nti mmoloka eno evuddeko omupiira kateko omupiira omulala kati n'abantu bagamba n'abantu beetaaga spare nti oyinza okubeerawo ekibumba ne kirwala omutima ne gulwala obwongo ne bulwala akataago ne kalwala ensigo n'erwala kati bagamba nti atokyabonaabona bwe bibirwadde tukyabonaabona bakwe ebbanga ly'onoofa bagamba bo bakwasa obulamu bwo n'obujja mu mikono gya Katonda n'ogibakwasa bo nga bo kiba kiwedde bakola ebintu ebyenjawulo naye of course nga benagambye nti Katonda waliwo kyeyeesigaliza project yaabwe neeba kyankalanako kyekikwata ku firimu emayiddwa nga The Island kitulabye olunaku olw'eggulo kakati nno kyemanyega okuba nti nkubuulira nti nno bano abasajja bano betula mu firimu ebiseera ebisinga obungi byonna tibera just yawo these are propaganda movies waliwo message gyabakola ki bacommunicatinga waliwo kyabaliko babatuna project zaabwe ziyimiriddewa babatuna nti nno embeera yaabwe eryetya abantu banareactinga batya mu system gye tugendamu mu new world order abantu okola ekintu bwekityo bareactinga batya oba laba movie bwekyo batambula batya oba beeyisa batya oba kiri kitya bakya appreciatinga oba nedda kane basooka bagamba nti okay byonna jjukira buli kye bakola kyonna bakirecordinga wansi gye tugenda mu maaso eyo gyakola nti balina information ya gye beetaaga kubanga olwedde baba baginoonya dda kyenagge muganda wange nti oba olaba ebintu bwe bityo oba olaba movies olaba firimu bwe zityo ebiseera ebisinga obungi kyenaga nti olina okukozesa obwongo bwa mirundi ebiri obusooka n'olaba firimu n'ogya appreciatinga then obwokubiri n'oddamu olaba firimu eyo then ogyetooloola ki ekiri emabega wa firimu eyo n'okitegeera bulungi nnyo ensi nebyange ekutambulira munange mu bbeera bwekyo naye of course ebintu byakutiisa naye tolina kutya because wonootya abasajja batumalawo ebyaddala batumalawo sijagala tugenda kufa naye batumalawo wemuneetiitiira ensi bajja gimalawo nga mulaba kakati kyetuyita human cloning oba okola omuntu omulala kibadde kibeerawo nga bakigezaako ebbanga n'ebbanga era okumala ekiseera ekiwanvu emyaka n'emyaka bali bakigezaako naga nti ever since mu biseera bya bayibuli tulaba of course Nimrod the mighty hunter weyavayo nagamba abantu it's a time Katonda twagala tumubonereze tumubuuze ebibuuzo ebyenjawulo maybe naffe tulitaliate nga tukole revenge lwaki ddala ageze mu maaso gwati munange ngatta abantu mu mataba yagamba abantu bazimba omulongooti omunaala ogwa Babel naga tulinye waggulu tumubuuze ebibuuzo tumukyunye lwaki atta abantu so ebintu bwe bityo of course yali yagala kuba nti ye nnyini asinzibwa nga Nimrod nga kabaka ate of course mukimanyi nti Katonda of course yagenda maaso n'abakyankalanya ennimi bonna buli omu nakwata side ye nakwata n'agenda so ekitegeeza bonna bagenda n'ekintu kyekimu ekyo era nga bateekawo nate ensi yaabwe ensonga lwaki nti n'ensi ogiraba ekyali mu kubonaabona obwakabaka obwatandikibwawo buli mu kubonyaabonya abantu waliwo yagala okuba ng'azingako ejjukira nabo balinda kye bayita gundi nga bwe tulinda nti Yesu Mukama Katonda tulinda Mukama waffe abeere ng'akomawo nabo bagamba nabo balinda owaabwe Lucifer abeere ng'akomawo bagamba gundi
gubakkiriza mu bono yaberenga akomawo. So embeera bwetyo munafu atuliza bono banga olaba okuvedda bayaga okuba nibajja Katonda obuyinza. Katonda okumujjako obuyinza bibintu embi tulabanga bigenda mu maaso nga bikolebwa mpola 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 mpola. Omwana w'omuntu, omwana omulya mmere wayimirira naga nti you know what, kati Katonda wange oba kitange nkujjeko obuyinza, omanya waliwo nate ekikyamu ekibeerawo, then kalumanywera abeera avuddewa. Akati abasajja bano betwogerako wamu n'abakazi betwogerako bano betugamba nti nno abakuba nti bajja Katonda obuyinza barakadde okuba nti bakola ekiro kimayiddwa nga cloning. Ntweba film bweziti ebiseera ebisinga omungi amazima gennyini baba already bakikoze. Kati bakola kibayita cloning eya human embryos, you know, nti baddira omwana engeri bakloningamu abaana abato ne bakloninga akatugambe egi eri omukyala bulegata n'enkwansi z'omusajja zifoominga liba fertilized ne forming ekiro kiko kuba kivaamu omuntu. Kakati bali babikola ebintu ebyo ngabo kibaga kiri kimu, tebagala kuyita mu nkola Katonda gye yayitamu okutonda omuntu. Kati era munafu atuuliriza bino wadde bajja babikola nga bigezaako ebbanga n'ebbanga, but eyimba tebiri successful n'akamu. Ekiri surprising kyekiriwa wetuddeko emyaka emabega omwaka gwali 1997 ennaku zomwezi zaali 23 omwezi gwali gwa February. Ku lunaku olwo waliwo amawulire agaaliiki nga gayita mu scientific journal emu emanyiddwa nga Nature nga galaga alipoota yafulumizibwa nga balaga nti waliwo omwana kyebagamba nti nno oba ekitonde ekizaaliddwa first mamo ekloningiddwa ng'eva mu cells ez'omuntu omukulu. Eyo mamo oba ekitonde ekyali maaso ekitondebwa yali ndiga era erinnya lyo baagiwa erinnya Dole, DOLLY. Era munange ensi yali surprised, ensi yali shocked, ensi yatya, ensi yaga tugenda wa. Kakati banasala kibakola bannasayansi abagezi abayita bakazigezi munnyo ababo okuba nti munange ensi bagitwala mu mikono gyabwe batonda Dole. Era mu kutonda Dole ekiriga kino baga bafuna egi okuva mu kiriga ekimu ne bajjamu kye bayita gundi DNA carrying nucleus mu gimu nyini obwo, then ne bali fusinga ne baligata n'ejje ddala okuva ne bateka ne balikuba mu jje ddala okuva mu ndala mu kiriga ekirala. In this case etunulira nti baddira cell line oba baddira that is endaga butonde oba enkola butonde ne bagamba nti okay waliwo ekiriga for example ekyafa ne baddira ekiriga ekiramu ne bajja endaga butonde ku kiriga kiri ekyafa kyennyini ne bakikwata ne bajja mu DNA yaakyo, then ne bagenda mu maaso ne bagiteeka mu G eddamu. Kati ejjedde muli bagikola nti baga okuzaaza ekiriga kyennyini nga kiri ekyafa kyennyini nga kirina characteristics zezimu, kirina traits zekimu, kirina buli kimu kyekimu kiri ekyafa. Kati babeerenga abazuukusiza ekintu ekyafa byo ne bakizza engulu ne bakitonda oba ne bakizuukiza. Kati resultant cell ejo efuluma munafu atuuliriza yo bagiteeka bakozesa amasannyalaze gaabwe ne bagabagala kuba nti bagizza engulu bagiteekamu obulamu. Kakati eno tekiniki baga nti no finally yakola. Ba researchers kiga nti bagezaako emirundi egisukka mu 25 okuba nti bafuna ekintu kino. Era bagenda okuddira cells ziri DNA okuva mu kiriga kiri ekyafa ne baddira ejjirino ey'ekiriga ekiramu ne babigatta obagezaako emirundi 25 bagenda okulaba finally nga cell etandise okuba nti ekula, then nako okuba nti yeegabanya namu ekyo nagamba nti cell yedividingamu okuba nti egira okukula oba okweyongerako. Cells normally zigenda mu maaso zidividinga mpola mpola through asexual reproduction, then onera ziba dividing waliwo zibeera natural waliwo zibeera artificial cell ez'enjawulo ezo. Kakati nno munafu atuuliriza eno cell wemala okuba nti bagiraba wali, then ne bagenda bagimplantinga mu kiriga mu uterus mu lubuto lw'endiga bagikubamu nti tebagala endiga tebagenda kuba nti efuna ennume, nedda bagikuba mu lubuto lw'ekiriga, then bwe kiggwa ekyo ne bagamba nti nno endiga neekuza omwana oyo oba ejjiriri ne batadde munange n'obeera nga lisa okuba nti likulira mu ndiga eyo mu mbeera bwetyo munafu atuuliza betu kitongwa tukola. Kakati nno munange atuuliza ali eyo bwe tuba twogera ku bintu bino wammanga eyo endiga kasa bagimaliza bandi bagimaliza bagiteeka wali bapa naga nti okay kale kakakubye tulabe
process egina kutambula etya era bagamba nti nno gibaddako yafuna obu kibayita health lambu ebakuza endiga gyabagano yalinamu bulungi nnyo kakati nno nongone cloning yali just ya kirigabuliga discussion yatandika okuba nti egenda maaso okuba nti boogera nti ketumaze okuba tukola endiga nga tugicloninze tufunye endiga ginne waayo kati obudde buno tugenda kuba tutunya nate focus yaffe yakutunya cloninga muntu tesobola kufuna y'omuntu muntu munne nga mufanagana mu mbeera bwetyo yennyini oba tukole ba designer babies nga bali cloned tukole amaje agali cloned tukole abaddu nga bali cloned batuyambeko government sokwetola ensi yonna zanga okubanga zeebuuza ekintu bwe kityo ezimu of course zagambanga abannaye okukubira kuzanyira ku Katonda kumanyi ga Katonda abamu babani nga baweerera ddala okukola copies ez'ebisolosolo bwe bityo oba n'okunoonyereza ku ngeri y'ensobola bakloninga oba bakola abantu era nga abamu bagamba nti nno bino kubibaaninga naye atabala bana ngo babikolera ddala mu dark cover oba mu dark babikolera emabega nga tewali amanyi mu kaseera ke kamu ako munafu atuliza mu mwaka nga maze okuba ndi boogedde nti dole ekiriga bamaze okuba kikloninga abantu bangi bavaayo ne bagamba nti no you know what it's high time tukloninga omuntu waffe ne wana tubatukoze eki tebatwadde lukusa era munnaffe omu ku abo abageze okuba nti bavaayo ne bagamba nno tugenda cloninga kola omuntu yali muna science amayiddwa nga Richard Seed muna physics oyo yava n'agamba nti nno ye yayita ina tabu na cloninga muntu era kiseera kali katuuse bagende nti okay intention yaabwe bateekewo batonde omuntu asookere ddala mu myaka eginabagizzeeko bamaze okuba bakola kye bayita ekiriga era bano munnaffe ekyaddirira bagamba nti bagenda kuba batandika n'ekibayita HumanClone pregnancies nti baddira nga government cells baddira cells ez'enjawulo ne bazigattagatta ne bajjamu sereemu ne bagifa kye baagala then bagiteeka mu mukazi bagiteeka mu mukazi n'agikuza ng'ayina olubuto neemukuliramu omuntu n'amukulira mu lubuto olwo ekyo ne bagala kuba bakikola kati ekyewuunyisa bwe babikola bino ebintu emu ku ebyo abaavaayo ye waliwo bannaffe ekika si kika ky'abantu bati bano bakkiriza abakkiriza nga bw'ekidiinidiini bakiyita RAELISM bano bavaayo bo ne bagamba ekisooka bava ne bakola ekirangiriro nti bakkiriza y'eddiini yaabwe gye balina religious command yaabwe baga nti eva ba aliens ba aliens beruga nti n'abantu bali bebikulekule bitalabako abantu abava mu bwengula abo era nga bo bagamba bava ne balangira baga tujagenda maaso tubenga tukakifuta human cloning ntubenga sondawo abantu baffe kakati mu 1997 nga wise emyezi 3 gyokka nga maze okuba ndi bazaala ekiriga kye kimayiddwa nga kidore group eyo gye tugamba yateekawo nate kye bayita cloned organization gye bagamba nti nno yo egenda kuba yo nayo ng'etunulira nnyo ekyokuba nti bakola kye bayita abantu era group eno ng'ekulibwa biochemist muna science amayiddwa nga Bridget Bozeraya bano bayita barayans batandika baggulawo laboratory mu kiso kimayiddwa nga Nitro WVA mu ggwanga erya America era nga kibagamba nti nno bali bakuba ndi bakloninga abantu paka Food and Drug Administration ebingira bintu byabwe negeza okuba nti ebayimiriza okuba nti bakloninga abantu kubanga bali baraso okuba nti bewanisa emikono gy'abantu emitima egy'abantu omunafu ampuliriza aliko Impact FM Radio Samayinja akati nno abamu bamaze okuba nti bakyogere batyo bakyogeddeko naye batuga cloninga tugenda kukola omuntu waffe kkiriza obagaana munnaffe ekyaddirira yali okuba nti nno ensi nga bw'ogiraba tulina okuba bakikole batyo akati nyankuziyo katono nnyo kuba naffe bano eno eddiini eba ekidiini ekyeyita ekyaba RAELISM bo nga bo nga bagenda bakloninga omuntu kigenda kuba kitya tuli myaka gya 1997 jukira bamaze okuyetinga okloninga amazina nga dole the sheep maze okuba nti eweeri awo yeeteredde then kyekyadirira abantu bavuddeyo abaga nti bakkiriza ne bagenda kuba bakloninga abantu era bano begambyeko barase organization emayiddwa nga cloned kakati nno kyekyaliwo bano yo bakkiriza bangeri ki
munafaatuliriza nkugambe already bali bakuliddwamu olwo biochemist amayiddwa nga Bridget Epoizaya mukyala munambirira era nga ennaku z'omwezi 27 omwezi gwali gwa Desemba omwaka 2022 yavaayo n'ayita olukuŋŋaana olwali bannamawulire nibagaa nti bannange ebyaddala ife mulaba tumaze okukola omuntu waffe asookera eddala mu 22 nagaa nti omuntu oyo tumuyise Eva tumuyise Eva kakati nno wuliriza biki ebyaliwo gwe munafaatuliriza kyekyo kigamba dina ebintu bino byava dda bikyagenda mu maaso nakati wetwogerera wabula nga ebimbiri wansi sometimes okuba nti obitegeera wakola press conference mu Florida nayita abantu n'abuulira ensi bakoze omuntu asookera eddala omukyala amayiddwa nga Eva then omanya ewali omukka tewabula muliro munanga atuuliriza eno clonade gye bagamba it's an organization gye bagamba cloning abantu bagiteekawo ya private era nga biotechnology company bwe tugamba biotechnology company kiruzeewo ku kiri nti company gye tugamba ya bwannannyini private then bakolerera bukolererezi ebintu it's not natural era nga bwe bagiregisteringa as a company mu Bahamas nenge twogere baga ati no yali best mu Canada but ngene amatabi agenjawulo kwetola ensi yonna kakati uliriza bano wali gambye nti no company emaidwa nga clonade okugitandikawo baga kola abantu omuntu ba mu cloning omuntu ne batonda omuntu amuteekaawo era bava ne balangirira nga December 27 2022 ndi bazoko ndi batonda omuntu go bayita Eva bano wede mazo kubulira nti bali wansi wa religion oba ekidini ne kimaidwa nga Raelian oba RAELISM ene dini gye twogerako yatandikibwawo mwaka gwali ku 1997 n'omusajja amayiddwa nga Marcus Pearson era ono yagamba nti yalina kibayita philosophical ties oba obukwate bunene nnyo nga kkiririza mu kye tuyita obwengula but mubwengula kibeera tumukkiriza mbati nga alina kyakkiriza kibayita UFO unspecified flying objects era dini yaabwe nga yesigamizibwa ku ekyo UFO religion bano ba RAELISM era nga bo bagamba nti nno cloning oba okutonda ye first step ey'okwakiringa kye bayita immortality nti obulamu butaggwaawo bo babufuna bakuloniza omuntu nti oyinza okuba wafa bw'oba ogenda kufa basobola okukubbulamu nekukolamu omuntu omulala obulamu bwe bwate bugenda kuba nti buggwaawo kintu kibakkiririza muganda wange ampuliriza kakati nno eyo enjiri oba eddiini egimayiddwa nga RAELISM gibayita UFO religion yateekawo mu myaka gyali 1997 eyo but of course yajja wano mu 1997 n'ebeera nga eyingiddewo kati omusajja n'agitukiza naga nti okay mu ggwanga erya America yo Marcus Pearson egitandikawo naye nga yatandikibwa ddamu eri mu Bufalansa myaka gyali 1997 n'omusajja amayiddwa nga Claude Vorion eyagitandika kati era nga bali bamuyitanga Royal kakati okusinzira ku ba scholars oba okusinzira ku ddiini nga bweri banafu abasoma gundi oba osomako ku gundi eschatology n'osoma ku that is okusoma eddiini kwonna eno bagita eddiini empya oba ekidiini ekipya ekyayingirawo era nga group eno yali formalized nga the International Raelian Movement IRM era balina ne church bayita Raelian Church era nga baga nti okusinza ku mitende gyabwe hierarchy batambulira wansi wani wa Rael organization eyo oli yagitandika mu Bufalansa Claude amayiddwa nga Claude Vorion yagitandika eyo RAELISM bano wabasomesa bagamba nti no kibayita extraterrestrial species ebintu ebina obulamu species zino ze bayita Elohim of course Elohim bw'obogeze mu Ruhibru olugondi Oluhibru kitegeeza nti no Katonda oba living God kati obakkiriza nno Katonda yatonda abantu ng'akozesa kibayita advanced technology muwuliriza ndowooza bakkiriza nti no Katonda yatonda abantu n'ebijirimu byonna ng'akozesa advanced technology era mu kidiini kino bakkiriza bo bennyini nti Katonda alina kye bayita mbuno mu byafaayo bye mu byafaayo baga nti no historically mu byafaayo nti
teyabadde katonda bali badde bakatonda. Era eddiini eno egamba n'ogamba nti mbyafaayo nti katonda yakuliyetinga yatonda kye bayita bakatonda abalala nga bamwefaananyiriza abowera 40 era mbu nga basaavinga nga baprofets bannabbi nga bateekateeka abantu, they're preparing humanity for news about their ultimate origins. Nti amateekateeka abantu okubawa amawulire ag'obuvuno obuddo obwabwe. Era eno eddiini gye ndi mukubuulyako muganda wange ampuliriza youth religion eno eya Raelian bagamba nti bo balina bebeera ba prophets nti katonda yakola abakatonda abalala bebasavinga aba prophets abo abamu ku bo nti mulimu Buddha, mulimu Jesus wa Nazareth, mulimu Muhammad, mulimu ne Riyalo yennyini baba bagamba nti naye ali omu ku ba prophets era nga bo bakkiriza nti Raeli ono ye nabbi eyasembayo okuba nti akolebwa atondebwa katonda mu nkola ya advanced technology, mu nkola ya cloning, nti era katonda yennyini oyo amayiddwa nga Raeli gwe bakkirizaamu. Era bagamba mbu ye final prophet. Zabasiraamu gye muli nawe bagamba n'abasamba bagamba yaabwe nabbi Muhammad ye final prophet. Okay, kakati bano barwelesti bano munafatwiza bakkiriza nti bukyanga bomu ebwatuka eya Hiroshima ne Nagasaki mwaka gwa 1945 nti abantu oba obuntu kibaita humanity yatandika mu age ekyasa kibaita kya apocalypse, ekyasa kyokuba ndi bagwawo basanawo mpola mpola mu ngeri yokuba ndi beesanyawo byonna nga bakozesa kibaita nuclear annihilation oba nuclear annihilation, nti nga basika omukka guli ogwa nuclear omubi ennyo ne baba basaanawo mpola mpola okuva mu gwa 1945 we bakkiriza nti nno ekyasa ekyo oba emyaka egyo nti ensi after the bombing of Hiroshima mu Sematano w'okubiri nga bakozesa nuclear nti ensi aza okuba ndi eggwawo yeesaanyawo yokka ng'efuna obanga eri mu kunuusa ebikka ebyo ebyali ebyennyo. Era eddiini eno neegamba nti nno abantu balina okufuna okunoonya engeri yonna bafune amakubo amapya aga sayansi ne tekinologiya okulaba nti nno bateekawo kye bayita peaceful purposes. N'ekirala nti nno bo bennyini balabe nti ebintu Katonda byekola byatonda bino okuba bikomezebwa ku nsi kuno era bashiyalinga bikozesa tekinologiya waabwe n'abantu okulaba nti bateekawo kye bayita utopia ekitulogeza imaginary community oba society gye bateekawo nti erina ebyetaago desires qualities ez'abantu bwe baagala okuba nti babeera ku nsi kuno. Tugenze mu kutonda ndowooza owulira ojjukidde firimu ebeera nga Ireland gye twageddeko ku lunaku olwokubiri bagamba nti obudde bwa kutuuka bo bennyini wano kiba kye bagamba basabe bakkiriza mu bintu bino nti bagenda kutonda katonda bagenda kutonda abantu nga akozesa tekinologiya ow'enjawulo. Jjuka katonda bagambye olwedde balina katonda abamayiddwa nga Rael gwe bakkiririzaamu RAELISM eyo nga eddiini yaabwe kati baga nti ono nabbi waabwe kyabagamba kye balina okuba nti bakola nti nno obudde bwonna ensi egenda kuba nga etandika okuba nti ekola ekuwoninga abantu ab'enjawulo katonda abagenda kuba kulotinga agenda kudda ku nsi kuno akozesa tekinologiya owakabi akole abantu ab'enjawulo abalina desires ze babateekamu ezaabwe ez'enjawulo abalina qualities perfect qualities ez'abatuuze abalina okuba nti babeera ku nsi kuno. Alo ndowooza nkominikeringa n'abantu bannange kale so embeera bweti muganda wange bweri kati kyegamba bulijjo nti nno abasajja bano kyolabe mu firimu kyenagee mu firimu wali nti nno abasajja bano bwebanga bo bagamba nti bagenda kukola omuntu waabwe kino nga Katonda bwe yatonda abantu nabo bagenda kutonda omuntu waabwe bamuteekemu kye baagala okuba nti kye baagala atambulire okwo. Kyeki kye baagala okuba nti atambulire okwo nga alina desire zaabwe nga mugoberezi nga buli kimu kye mugamba awuliriza. Muganda wange ampuliriza ddala okutonda okwo oba teweyise Katonda but anyway beyita bakatonda. Kanze tuse twegende maaso ku mukutu kama okujja obulango buno. Okay, tugeze maaso mnafaturiza tugeze kumulamuko mbali maze okulaga bannaffe wano aba eddiini emayiddwa nga eya Raelians RAELISM religion bakkiriza nti Rael y'omu ku abo bannabbi y'omu ku abo bakatonda
nti Katonda yagenda maaso ne cloninga n'ava mu bakatonda abalala abagenda mu maaso okuba nabo bakola bye balina okuba nti bakola era nga bo babelivinga nti nno Katonda ajja kudda ku nsi kuno akozesa tekinologiya nti era yajjadda kade mu kozesa tekinologiya ow'amaanyi okulaba nti atondawo abantu abalina okuba batambulira ku tekinologiya owaabwe gwe balina okuba nti bakkiririzaamu ali advanced. Yes, bwe gamba nti nno ebiseera ebisinga obungi mujja babaga smart cities ne mukubwa mu ngalo temmanya biki bamuwereetera temmanya biki biri mabega. Wulira abasajja babirukadda emyaka n'emyaka ebisiibo emabega betambulira mu kati obudde buno. Kakati wuliriza bano ba RAELISM kye bakola banga bali committed okuba nti bazimba kye bayita embassy nga bagizimbira Katonda waabwe era nga bagamba ejja kubanga erimu kye bayita gundi nga mubatambulira wuliriza betambulira bazimbe embassy eya Katonda waabwe ba incorporating kye bayita landing pad nti for the letters spaceship nti bajja kuba bazimba ne kituyita ng'ebisaawe oba bazimbe kye bayita ekyombo kyabwe oba ekyombo kya Katonda waabwe bwe binaagwa ebyombo mu tekinologiya owakabi ataliyo ne wammwe tudde ku kiki nagamba nti esa kigenda kutuuka ng'emmotoka zeevuga zokka ng'emmotoka ziseeya buseeyeeya emmotoka tekola badoboozi oyingira bingiza emmotoka tokamu eki niyogera erinnya lyo netamba negenda nogamba wetawo neweta oyo tekinologiya gwe bagamba gwe tugenda mu maaso kuba ntwogerako bangaye bodaboda zazedda mu Uganda si za mafuta si za mafuta eseeya buseeya kutuuka tomanyi emmotoka zigenda kujja abasajja bano bagambye nti kati emmotoka ate otekinologiya bali mugezesa bugezesa baleeta byombo kiseeya mu banki kija kigwa bugwiba pa tomanya bakizimbidde bakatonda baabwe embassy yeeriwa muganda wange tugeze mu kubikulirwa muganda wange tugere maaso bano ba RAELISM bagamba bagenda promotinga mbu kye bayita liberal ethical system eyo wawulya ethical wawulya ganti yajire mugundi emaidwa nga yeba liberal bakkiriza bo bennyini bakkiriza mu ddembe bakkiriza muntu okwesalirawo gavumenti okuba nti nno waliwo kye bagamba nti nno buli muntu nga yenkanankana amateeka gankanankana kyova basinga obungi ba liberal batya nnyo okuba nti bagamba nti balwanya eddembe ly'abantu bano bataba minority groups sima abasijazi biki so bagamba bweyo bakkiririza nti etteeka lina okuba nga buli muntu yenna limugavaninga kyekimu equality before the law era nga bano bagamba nti bo bano aba RAELISM bagamba babirivingira mu ethical mu liberal ethical system egena okuba ng'erina kye bayita strong emphasis ng'essaamu nnyo ekitiibwa ekyamaanyi ennyo mu kye bayita sexual experimentation nti nno bakkiriza mu kye bayita sexual experimentation basobola okukolerako kye bagamba ekyebisiyaga bo bakkiriza mu ebyo nti babipromotinga buli muntu alina eddembe lye okuba nga yisanga bw'ayagala era ne bagenda mu maaso ne bagamba nti bangejana mu daily meditation era n'ekiro ne bagamba they hope for physical immortality by human cloning nti bakkiza mulamu obutagwawo nga batonda abantu abalala. RAELISM yasooka n'afulumya publications zasooka ng'agamba nti nno wuliriza ono yeyita nabbi yafulumya publications zasooka mu kitabo kye mu 1974 ekitabo bakiyitanga le live quit the lavint nti nno mu kitabo kye yateekamu nti nno yasooka kuba contacted by God nti Katonda yamusisinkana mbu yasisinkana Katonda yekiwanika mu bitabo bye mwagwa 1974 n'abaako byamugamba munaabako obubaka bwamugamba kakati bubaka bwe yamugamba mbu ateekawo organization nga yo kyerina okuba nti bakola balina okupromotinga ideas ez'enjawulo ezimayiddwa nga madech akiteekawo mu mwaka wa 1976 era agiteekawo badde bajjawo ne bajja replacinga ne church emayiddwa nga eya RAELISM church eyo church ennyini eya Katonda oyo yamaze okuba nti oba omutume era avudde mu Katonda yennyini oli gwe bagamba living God kati era yagenda maaso n'abeera nga akulira church eno ne new organization eyali erina amadaala oba hierarchy system amadaala levels ali 7 era ono mu kwogera byema kuba nti azudde
ne mu kubunyisa ensi Katonda bwe yamukyalidde n'amubikulira n'amuga genda ozimbe church, genda ozimbe organization, ogenda kubanga otandika okuba nti okola abantu ab'enjawulo nga tebafa. Munnange enjiri yagikwasa kannabwala ebweru eyo, era abantu banyo bamugoberera. Mu kumugoberera nako kufuna ettaka mu bitundu eby'enjawulo, bazimbe church ez'enjawulo. Bafuna estate mu Bufalansa, ne bafuna estate mu Quebec mu Canada, mu ggwanga lya America. Era munnaffe atuwuliriza mu mwaka gwa 1998 lwayero ono yeyita Katonda, yeyita nabbi asemberayo ddala, prophet asemberayo ddala, yateekawo kye bayita the order of angels. Eno nga order of angels kyeyakola, yateekawo kye bayita akabinja akali intano mu kyaki ye nga kabakyala bokka, era nga bano baga nti emirimu gyabwe oba babakola bali bano batraininga bo bennyini okuba bafuuka abagoberezi aba Mukama Katonda abeewaddeyo nga bakyala bokka. Mu 1997 ono Rael ya initiate nga kye bayita Clone, yateekawo organization emayiddwa nga Clone Aid, era nga yo yali yakola mu kunoonyereza kye bayita human cloning, nti nga attukiza kiri Katonda kye yamugamba nga musinkanye, era n'ateekawo obuteevu nnyo munaffe yalinga okuba nga senior researcher oba senior scientist amayiddwa nga Bridget Ebozaya okuba nti yagikulira. Era mu 2002 kampani eno Clone Aid yalangirira nti successfully ekoze kye bayita efulumiza oba etonze omuntu wasookera ddala nga yali mwana, erinnya nga bamuyita erinnya erya Eva. Era kasala kyogera bwati nga wegambye nga 27 December 2002 nga yise olukuŋŋaana lw'abannamawulire omukyalo Bridget yakirangirira ensi n'esooka etya. Era movement wekyagera bwati movement yaabwe yalanga okuba nga attracting attention ez'abantu ba media ez'enjawulo bendosema gano kye kigenda maaso, era bagenda maaso n'okubanga ba advocating for women's and gay rights and against nuclear testing, nga baga nti obaka bayine batambuza eri ensi bwakola nti n'abakyala bafuna eddembe lyabwe, abasiyazi bafuna eddembe lyabwe, ate tebakkiriza nsi kuba ne bakozesa ebata nuclear oba kutestinga oba kugeesa nuclear, kubanga bagamba nti ekyaliwo ensi egenda kusana ne nuclear nga bamutestinga, then bo beringa badda bezza bujja, beringa tebafa nga bakola abantu. Munanga atuwuliriza ono kati amayiddwa nga chief executive officer owa Clone Bridget nga maze okulangirira nti nno omwana amayiddwa nga Eve azaaliddwa gwe beekoledde bokka gwe bakoze media bannamawulire bava abo ne bayaka okuba ndi babuuza ne bakwestioninga debate eno ne betuusaawa omwaka mwamba gwayitawo ng'ebyaddala byebiri ku mimwa gy'abantu. Muganda wange ekiddirira ono omukyala bamutaako ne mu kooti ne bagamba nno kino kisoboka, twali twawera dda okroninga abantu, kati gwovuddeyo tenoga nti okroniza otonze omuntu. Era waliwo Anthony munamateeka omulamuzi omu mu state mu ssaza erya Florida mu ggwanga lya America amayiddwa nga Bernard Sigel yavaayo naga nti no problem, waba muganda mukozi omwana tugenda kuteeka kye bayita special guardian agenda omulabirira oyo Eva gwe mugamba, era n'athreatening n'atisadisa n'okuba ng'ateeka kampani emayiddwa nga Clone agitwala mu mbuga z'amateeka singa bana bagenze maaso mbu ne balabirira omwana Eva gwe bakoze nga emmese y'omu laboratory nga labrat nga emmese y'omu labo mbu bamugezesaako ebintu eby'enjawulo. Ono omulamuzi Bernard Sigel kyeyakola yagamba nti ennya lya kampani eno emayiddwa nga Clone era kakyali kicupu kyali kiwaani, but omu kwabo betugamba nti no bioethicists amayiddwa nga Clara Auto yavaayo nakondeminga Clone eno kampani nti yali yavuddeyo nayo kye bayita premature human experimentation, nti bagezeseza ne bakola omuntu mu mbeera tena kwanga etuuka, era n'agamba nti omuntu gwe bamaze kuba ne bakola nga bo amazima gennyini yalina kye bayita malformations ez'enjawulo, era nti n'emirundi gye bageza n'okugezaako nga bakroninga bakola omuntu ono basse abaana bayitirivu nnyo era basse n'ebisolo bingi nnyo. Munnaffe atuwuliriza ali ku Impact FM radio yasa mayinja olaba gye tugenda ndowooza tebabiwakanya but ensi egenda maaso. Kinagambye kyolaba mu movie kitwale nga kiri serious ng'ennaku z'omwezi 31
omwezi gwali gwako 5 omwaka gwali 1997 munange ensonga waliwo magazine eya science emayiddwanga New Scientist yavayo negamba nti omugendo guno gwa Eddini emayiddwanga International RAELISM Movement yalitansewo company okufundinga research n'okudevelopinga okola abantu. Kino nno munaffe kyawawaza amatu eri bannasayansi abasinga obungi era ne bagamba bateekawo ba lawmakers bannamateeka okuba nti bakirwanyisa muganda nga mpuliriza mu kaseera ke kamwako ensi za Bulaya nyingi nnyo nga Britain zaali zibaninze oba nga ziweze kye bayita okukloninga abantu naye mbwe eggwanga erya America lyo teryakiwera era states zimu zagenda maaso nebanga bakigenda maaso nakyo era baga nti nno bano abakyaki eno oba ekidindini kino bagenda maaso bacollectinga funds sente baziteeke mu research ey'okukloninga abantu mu states ezimu ggwanga erya America. President amayiddwanga Bill Clinton jejjuuzi yavayo n'asaba private companies ziisa amateeka gaazo maybe aganaaziiza ebintu bwebityo okuba nti bigenda mu maaso naye nga netalina buyinza bugenda mu maaso okuba nti abiyimiriza. Era munange ekiddirya awuliriza ng'ennaku z'omwezi zaali 15 omwezi gwali gwa 6 omwaka 1998 ono Bridget Ebozera yavayo n'aga headquarter zaabwe eza Cronade ezaali ziri mu Las Vegas zaali tezirina ssente zimala kuba nti ziyimirizaawo kye bayita HumanClone research. Mu kukirangirya bw'atyo munanga mpuliriza mu Juni then atuuka mu December 1998 waliwo kye bayita article yafulumizibwa mu katabo ke Nagambye akabannasayansi akamayiddwanga New Scientist. Article nefulumizibwa bagamba nti nno bo bennyini bana ba Cronades bali beetaaga kye bayita cloning services bali beetaaga dollars emitwalo 20 oba nga beetaaga sente baba bateekamu dollars million nga 2.3 ba researchers zaabwe zibazeeko ko bakozesa okuba nti banoonyereza ku bintu ebyenjawulo. Era ne bagamba nti bo bwango bwadde simanyi dollars kalugambe million nga 2 mu mitwalo nga 10 bajjako bakola nnyo okusinga ku bannasayansi kye bakola mu Texas A&M University kye bakola bakloninga nate embwa gye bayita mise gye bakola mu university eyo mu Texas A&M University. Era bano ba mainstream scientists kye bakola bagamba ndi oba bafunye sente bwe zityo bakubira abantu omulanga ndi oba bafunye sente bwe zityo ez'enjawulo bajja genda mu maaso abakloninga abantu ab'enjawulo era project egende mu maaso munnaffe atuuliriza. Era ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi gwali gwa 6 omwaka 1997 Clone edinaga intention zaayo ez'okuba nti ba offeringa uliriza imbe bakolanga company eno yava negamba tino ya offeringanga oba yawo omukisa ba homosexuals abaliyo bisiyaga nti ne couples eziri infertile abatazaala couples ezitazaala ne babamba omukisa to have a genetically identical child and take a step toward immortality. Ngebo mu yavayo mu 97 newo omukisa abali bebisiyazi ne bannaffe abatazaala muli bafumote muzaala muli infertile ne bo omukisa mbuka chance akokubakolera abaana nga step esooka ey'obulamu obutagwawo life after death oba giyite eternal life. Era okusinziira ku announcement gye bakola munafu atuuliriza ono akulira RAELISM ogwo omugendo gw'abasajja bano ekidindini ekyo ne group of investors nga company bateekawo company era mu Bahamas ne bagiyita Variant Venture Limited. Era nga kibaga no project eno mission yaayo enkulu nokati bakyusenya bagiyita Cronade. Mission yayo enkulu yali yakulaba nti n'ebyaddala ekula ebinenga munaffe ezzaamu abantu essuubi. Era yafuna ba customers beeyina ba potential customers akakadde kalamba ozooli ensi yegenda kati eyatandikawo company eno kidindi kino amayiddwa Cloud Volhill namugambye already yafuna meeting mu hotel Montreal Hotel
nga enakusomeza 21 omwezi gw'omwenda mwaka 2000 era nalangirira nti nno mu yali bazo ko ndibogera mu kusaba abantu okubateeka mu ssente nti waliwo family emu couple y'Amerika abagagga abazibwe nnyo abali willing okufaninga project emayiddwa nga clone project era munnaffe n'agamba nti nno the first pending clone okusinza ku musajja ono yali mu kaseera kennyini ako nga bali bamaze okuba bakola kye bayita emyezi oba 10 month couple eno yabagamba nti nno balina okisooka omuwala waabwe ow'emyezi 10 gyokka eyafa kati mu kufa baga nti bakola kye bayita medical mistake mu ddwaliro omwala gye yafiira eno couple ng'ebagagga ennyo nti balina omwana waabwe yabafaako yabamutwala mu ddwaliro n'afa nga wa myezi 10 mwana wa buwala ne baga nti couple eno abafumbo bano bali willing okusasula akadde kalamba n'ekitundu aka $1 okuloninga oba okuddamu okutonda muwala waabwe yamaze okuba nti afa naye kino kikola maama ow'omuwala yeetaaga kubanga akkiriza gyo okumuteekamu okumukubambu ekibajjemu kyebakuloninze bakimuke mu lubuto abeere ng'akuza olubuto olwo gwaita surrogate mother nga tali willing kuba nti akikola ekyo kakati oyo musajja amaze okuba nti alangirira bw'alangirira bw'atyo ekyaddirira gwaita wali musajja bamuyita Jamie Grifo ono fertility specialist ku New York University School of Medicine ate ng'era teyali yekka yali ne Nobel laureate amayiddwa nga Paul Berg owa Stanford University ne bagamba nti nno ono Volihon kyamaze kuba nti ayogera yali abawadde essuubi effu ennyo nnyini ddala nagwe banakloninga omwana tajja kuvaamu ng'oli yennyini bo kye baakola bano ne bagamba nti nno ke tewali tabo nti balina bannasayansi ab'enjawulo abatandiseeko dde omulimu ogw'okukloninga omwana era obudde bwonna baga nti Abamerika bano abagagga bagenda ko bafuna nate omwana waabwe newankubadde tebaliviiringa ani agenda okuba nga asitula omwana oyo kubajjukira balina okuba nti bakloninga batonda omwana bamuteeke mu lubuto lw'omukyala yenna amukuze then wamala okuba nti amuzadde bamuggyemu bamukuze bamuwe kapa eyo nti ng'omwana ennyini bwe yali owaabwe yafa kakati ne bagamba nti nno bino ebisajja bye yayogera tewaliwo evidence yonna baga nti evidence eriwa tulage omwana tulabe akati mu mwaka wa 2001 ekitongole kimanyiddwa nga ekya Food and Drug Administration ne office ya enoonyeza ku misango Office of the Criminal Investigations bagenda maaso bamaze okuba bafuna amawulire gano nti bano bafulumizza omwana yasooka ne bagenda maaso ku cloned lab eno ne bagyetoloola mu West Virginia ne baginoonyezeeko balabe kikidde ekigenda maaso wansi wa lab eno bye basangayo muganda wange kigambibwa nti basangawo kye bali bagala balabe nti nno ddala omwana emyezi 10 gino gye bali maaso okuba nti banoonyereza ddala bali mu kikola omunafu atuuliriza kati basangayo empapula gye basanga mu laboratory equipment ezimu zasangayo n'empapula ze basangayo kye bayita state of the art mu laabu eno mu kugisangayo basanga empapula nga ziraga nti waliwo omusajja bamuyitanga Mark Hunt ono yali state legislator nti omu ku abo abali baagala bamukloningire mutabani we ow'emyezi 10 amayiddwa nga Andrew eyafa ng'afudde obulwadde bw'omutima kakati nga yagala bamukolere era babisangayo bulungi nnyo ebintu byonna mu laboratory eno mbu yalina agreement nagamba mutabani we yafa kati ayaga kuba nti amuzzaawo ng'enakusomezi ali mwezi gwali gwa 3 omwaka 2021 ono omukyala amayiddwa nga Boizaya yavaayo naga nti n'omukyala mu maaso agenda kuba nga ali pregnant n'omwana gwe bataddemu mu mwezi oguddako era omwana bakoze mukole sales bazigasse ne bakola omwana ne bamuteekamu ekiddirira kijja kuba bajja bawa amawulire agabagamba nti no bakloninze omuntu asooka eddala munnafu atuliza cloned avaayo mu mwaka ogwaddirira 2022 ku lunaku lwalirwa Friday enakusomeza 27 mwezi gwali gwa December omukyala n'alangirira Bozaya n'agamba nti n'ebyaddala nga CEO wa Cloned bamaze okuba nti bali successful baperforminze first human reproductive cloning nti bazo okuba nti bakola omuntu asookedde eddala era n'agamba nti nno maama yazadde omwana ono gwe batumye ennyera Eve yazadde nga bamulongoosa bulongoosa C-section oba cesarean section
yani bagamba nti obudde bogerera bamutu ali bweru wa ggwanga Amerika era naga nti no bombi mama n'omwana bali healthy bulungi nnyo nyini ddala embera bunage bwetyo bwetambula embera bwetyo bweri akati uliriza ekyaddirira announcements bakola baga before kibaita genetic testing bamugati ono kuvayo ku testing enserabe dada onomago mugayo bazadde kuloni mwakoze mukole oba nedda Dr. oyo gwe bagamba Boizaya ye bagamba nti nno bakkiriza mu kintu kimu nti kuloni ayo mu kutonda kwe bakoze bafunye results nga ziri positive bafunye omuntu nga ali bulungi nnyo bamufunye era ekyaddirira nti ekyaddirira babiyite bajako balangirira embeera omwana gy'anaabeerangamu nga babuulira ensi bano bagenda maaso ne bagulawo laboratories enjawulo bitundu ebyenjawulo mu ggwanga lya Korea ne bateekawo laboratory era ne bava ne bagamba nti nno bayise n'abantu abali willing okuba nti banakloninga abaana bano outside baaliwo abaana abakulirizaamu era ne bava ne balanga n'okulangirira nti nno waliwo abakyala basatu abakoreya abamaze okuba nti baapplyinga nga bakkiriza okuba ba surrogate mothers eri clones banaakola okuba ne bakulizaamu officials aba company gye bagula mu Korea emayiddwa nga biofusion tech bava ne bagamba nti nno bazuula mu laboratory nti waliyo ebiwandiiko bakyala 10 abaali baga okuba ne babakloninga bo bennyini bakloninga bajjemu abantu abalala bafune abaabwe munnange Food and Drug Administration mu ggwanga ne America yava ne gaita okubanga enoonyereza ku basajja bano n'abakazi bano ne laboratory zino ebyeddala oba cloninga abantu bye balaba byali bitiisa ng'abagagga abamu bataddeyo dda kibayita okusaba mutukolere abantu mutukolere abaana mutukolere abantu baffe batubulako tubenga tebaggwawo obulamu bwe bwonna era bagwa ku biwandiiko ebyenjawulo ebimu ne babisiizinga ne babitwala kakati n'amateeka abamu ne babatwala mu kyetuyita mu kooti okuba nti no bakisaanyizaawo ddala naye ekyenjawulo bamutuuza mu kaguli omukazi ono amayiddwa nga Dr. Bozaya ababuulire yagamba nti nno omwana gwe bakloninze gwe bayita Eve yazaalibwa tali mu ggwanga lya Amerika yazaalibwa era n'atwalibwa nti abeera mu ggwanga limeddwa nga erya Isirayiri abyogera mu 2022 munafu atuuliriza naye tebaawa kye bayita evidence nti omwana oyo bagyali mu byaddala era yavayo n'agamba nti no Eve ono ajja kuba atambula gye mu ggwanga lya Amerika olunaku lumu bamukoleko kye bayita DNA test era n'agamba nti no maama we wamu n'omwana bali mu mbeera nnungi nnyo naye aga tajja bawa location eya maama gyali surrogate birth maama gyali ne testing lab tajja na bawa linnya lya maama yennyini biological mother olw'ensonga nti naye tayagala kuba nti munnange ayogera amannya ge mu kaseera kennyini ako naye yagamba nti maama w'omwana ono wa myaka 31 egy'obukulu era nga ne kitaawe omwana oba bbaawe yali tazaala infertile husband naye gyali ateredde entende muganda nga mpuliriza embeera bwetyo bweri kooti yava nesaba kibaita DNA test olwenga ekolebwa bagana okuba nti bajejjayo Clonaid yagamba nti nno wawo ne ba parents abavaayo ne bagamba nti nno balina kibaita final say waliwo abadach aba Netherlands couple y'abadach babiri bali babisega bonna bakazi basiyaze bombi baga bakola kibaita omwana bakloningeyo omwana owaabwe abafaanana bulungi nnyo ddala gwe bagenda okuba nti bakuza nga mwana waabwe ne bagamba nti etteeka mu ggwanga erya America sometimes okukwata aida kikola nti bakwata kakati ensi bwetyo bweri ensi bwetyo bwetamula munafu atuuliriza kakati no human clones zigenda mu maaso nga zikolebwa zitya muganda wange nga tukyali ku ebyo tukyali gwandiga kulinnya nnyumba naye ate waliwo ekipya waliwo ekipya ekyaguddewo kyetuyita human animal hybrids tekyogera ku Sunday no ku Lwomukaaga tekyogera ku Lwomukaaga ekiri emabega w'amawulire ojja kuwulira baseneta oba senate yakkiriza yaprovise billions of dollars for their killing creation nti baseneta bakkiriza billions za dola zibeere nga zigenda muku bannafu bano abagenda nga batonda kyetuyita animal to human hybrid ensi egenda wa kunakola mukaka tusinkane mu behind the news Omulangira Kalema ge gange mbe bulungi mweraba